Okutuuka eminziro mu ggombolola y'Ekyebe olina kuyita mu kibira ekimanyiddwa nga Malamagambo, ekimu ku bisinga obunene mu ggwanga. Gwe muluka gw'eminziro kubanga gwo gusomoka kibira gusalagana ne Tanzania, era kyetusabira gavumenti beetaagisa saaviisi ez'enjawulo ezibeerayo eri ewaabwe kubanga bo bali mu hard to reach area. Kati abantu okusala ekibira kino kuba kusiba mutima ng'enkoko emira ensanafu okuva ku ludda olumu okudda ku lulala. Naye buli mwaka abaana baffe abawera 10 bamala P7 naye ekyokukola kyokka kyakubafumbiza kuba tewaliyo era senior secondary. Abaana baffe ffe olumala era tutegeka butegesi nti tugenda ofumbira owaguni naddala abawala. Essomero erituliranye twantutta abaana erya secondary eri mu kilometers 21 tuyita mu kibira ekinene. Tetuyina siniya. Abaana baffe bwe bamala P7 bakaluubirirwa okusoma secondary olw'embeera eriwo ey'entambula. Olugendo lunene okutuuka owali secondary. Okusinziira ku batuuze, abayizi baabwe olumaliriza ekibiina ekyomusanvu mpawo muyizi yeeyongerayo mu siniya olw'ebbula ly'amasomero mu ggombolola y'Ekyebe ng'omuyizi alina kusomoka kibira okufuna essomero lya siniya. Abaana abawala bangi bafuna okusoomoozebwa okutambula engendo empanvu okugenda ku masomero nga bangi bawambiddwa. Twakigezaako okutandika okusindika abaana nga tubawa obugaali naye ng'abaana baffe abawala babawambira mu makubo, abamu bafunirayo obuzibu bw'ababbi. Bano nno ekisinga okubaluma kwe kubanga bannaabwe ab'e Tanzania be basalagana nabo balina enkulaakulana kyokka nga bo n'amasannyalaze tebasobola kugafuna. Kyewuunyisa okubanga tetulina amasannyalaze, tukyakuma butadooba, tukyakuma bukando ng'amasannyalaze okuva wano mita ntono nnyo okuva e Kasensero oba okuva wali e Kakutu etwadde tusobola okugajja gatuuke wano naye tetugalina. Tuli wala okusalagana n'eggombolola ne wali amasannyalaze giri kilomita 2 kudda waggulu. Tusaba eggombolola n'amasannyalaze naffe tuganyirwemu mu ggwanga nga bannayuganda. Obuzibu bano babutadde ku bakulembeze baabwe abatabafuddeeko. Minziro esalagana ne Tanzania wano naye bw'otunuulira enkulaakulana egy'e Tanzania ate ffe bw'oyingira wano ewaffe eminziro oyinza n'okukaaba. Balina enguudo ennungi ewaffe tewali, gavumenti yabivaako tetukolera nguudo. Balina amasannyalaze, omuluka gwaffe gwonna tegulina mu masannyalaze. Tulima emmwanyi twandibadde tukola n'ebyuma nga tusobola okwekulaakulanya naye ekyo olw'obutaba na masannyalaze tetulina. Omwalo munene nnyo ogw'e Kasensero ate nga gavumenti egujjamu omusolo mungi. Gavumenti waakiri yalibadde etuyamba n'etukolera kolansi kubanga ebinnya bingi, embeera mbi nnyo wadde naffe ntuganyulwamu ekyo. Okwogera bino babadde basisinkanye omubaka w'essaza ly'e Kakuuto Ismail Lubega Kaka okulaba butya bwe bamalawo ebizibu bino. Nange ebyenjigiriza kintu kikulu nnyo. Kuno nno kwe bagatta n'ekizibu ky'ebbula ly'amazzi amayonjo ng'agaliwo bagagabana n'ebisolo. Amazzi tubadde tugakima eyo mbisenyi wansi kakati kiba kitegeeza amazzi tugabanira wamu n'ente ate nagwo kizibu nnyo gafuna mu biseera by'ekyeya. Bwe tugezaako okusala okugenda e Tanzania batukwatirayo nga batubuuza ne passport. Bwe buzibu bwe tulina. Robert Kayovu ssentebe w'eggombolola y'Ekyebe ayagala gavumenti okusuumusa eddwaliro ly'omuluka okutuuka waakiri ku mutendera gwa Health Center 3 olw'okusoomoozebwa kwe bayitamu okufuna obujjanjabi mu kitundu kino. Kuba Health Center 3 ebeeramuko ebikozesebwa eby'enjawulo bingi n'abasawo abawerako nga abazaalisa, bakliniko ofiisa ate ekitali ku level ya Center 2. Ismail Lubega Kaka omubaka ow'essaza ly'e Kakuuto yeeyamye okulwana okulaba ng'ebyenjigiriza bisembera mu kitundu kino n'abatuuze okufuna amazzi amayonjo. Tugenda kubeera nga tutwala okusaba kwaffe ewa minisita w'ebyenjigiriza ebyowaggulu ate kyamukisa mulungi bonna tubeera nabo mu parliament kati kigenda kubeera nga kinyanguyira tulabe nga n'essomero erya secondary nalyo tulifuna libeere nga likola ki. Mpozi ate n'emikwano gye nnina egy'enjawulo waliwo olwedde eyampadde essomero lya primary wano okulizimba eminziiro era essente enze ez'emmotoka ezo ze batuwa sobola vuga mmotoka ya miliyoni 3 nga abantu banywa mazzi ga kidiba. Ekiyumba ekimotoka mashini esima amazzi twagifunye. Gertrude Mutyaba agafeeyo ku Spark TV.